abatuuze ku byalo bisatu okulirwa Abaganda Gahomutwe ne Bohesi bali mu kutyologobwa kutako luvala kulira Bikitolo Charles Kamulaso okubaweereza ekibaluwa ekibalaliko kubagobwa kutaka okusinziira ku batuuze Kamulaso amanyiddwa ng'Omusuga ng'ayekojjawo Mukama Ow'Ennyimba Kabamba Igulu okuna amaze ekisira nga abalalika nviiri ku ttaka emyaka egiyona atayangi ng'akuwa gavumenti akasaba 5 hati saa zino emitwalo 5 tiyayanga okusuula kwa gavumenti yacumire ng'amagoba bamwe mu bakoseddwa kuliko omukadde w'emyaka 7 bonabona Rose atunyuddde engeri gy'ajja ku ttaka eryo nyina obusuulu obwo tuli hano tugenda tutwala ebyokulya twahembaga ebyokulya tugenda mu Mukama omuggo tuhemba ebyokulya tulime butakuli tutwala tutooke tutweka buro buli kimu tukiona tukitwala abalala bakoseddwa kuliko Kabajunga Busita ategeeza nti ttaka yaligula emitwalo 15 myaka 15 egiyise nyina omuggo nyina ogusuuka anyuma nkaba nintandika kuwombeka hano natuleetera simanisa nakamanyondeka kuwombeka abantu abalala basabye ab'obuyinza bayambe ku mbeera gye boolekedde ahimba itaka alikuza gavumenti erikiriza abantu baikale mu tuli mu kukurakurana ekikalo kyaitu kukokerora kikurakurayini mu kuwayama ne Kamulasi makagirwa Abaganda yeganye ebimogerwako ebigoba abantu ku ttaka nga kyalubirira kwe kutaasa ettaka ly'olubiri. Some of those people who are occupying it are illegal tenants and land grabbers. Ono atuse n'okutulaga eddaami ly'Omukama Sajjo Girukidde eryogera ku ttaka eryo n'abatuuze b'Ekatalemu Gombolegombe Wakiso balajanidde akulira okulwanyisa enguzi makubo pulezidenti Kano Edith Nakalemu okubayamba ku kulugunyizibbwa kwe bayitamu eri Matovu Ibrahim amanyiddwa ng'HB ng'abagamba nti tusize okubaliisa akakanja. Abayita ababbi bakusanga ekiro nga takutegeera bulungi ng'akukuba ng'akutwala ng'akusiba ne bannumba n'emmundu nnya n'abalina emmundu baali 4 ne bajja ne bannumba wano nga balina matovu. Kigayibwa nti HB yalubye mutuuze munnawe yabadde addawako ekiro ne bamukuba nga bamulumiriza obubbi. Tebankuba lwa 6 HB bagamba bamuba lwa 5 naye nze sibimanyiiko nange nawulira biti biwulire. Kagulire mulani tumusanze ku polisi watu bajja badde agenze okugula omusango ku HB. Agenze ku polisi wenyine ku polisi post wattu babe banteeka mu kusooka nga bamaze okunkuba nenzigulawo keesi yange nebaganye okumpa reference. Twaliyagadde abantu abakwatagana ku bya security baveeyo bayambe ekitundu okusinga okugamba nti omuntu omu atumaziiko eddembe. N'abatuuze n'abalumiza HB okubayisa obubi okubalina w'akakiiko David Wambuga ono agambye nti ensonga z'HB Matovu zaabalemerera nga yasooka okuyisa mu beerusa amaaso. Emisango egy'effujjo nga giva wa HB mingi si gwe gusoose. Abo byokwerinda balekerawo okujja nga bakuba abantu emigo. Omwana wuyo bamukuba omuggo mu mutwe kyokka nga n'okugulu kuuko kulema. Yahajjadde Musuna wasize n'akubiriza b'obuyinza okumuyamba ku musajja y'omu kumuggyako ensimbi ze mu lukujjukujju ng'amusuubiza okumugira abeesenza ku ttaka erisangibwa e Kawanda. Twewuunya obufere bw'ekika ekyawaggulu bwakola ng'atambula n'abasirikale abawaggulu naye twabadde wa RDC nga bamuyise tukakasa ensonga zino ssente yazinzijjako atya ngezaako okuwanyola ssente bwe yazinzijjako yagezezaako yeekalakasiza n'ava ne mu meeting ekiraga nti mutuufu ali waggulu wa buli muntu. Ye buvudde ku katali k'omuvuto akulaga Haji Matovu ne basajja be nga alina omutusi gwe bagobaganya n'okutulugunyiza mu kibanja kye nga naye buli ekiteno bamukaaba. Poti atanja kusamira bwe akasajja gwe kusamira bwerere gwesonyi owuli tano bakogeza fano gere kawevu okwogera ku Haji Matovu ku simu agudde butaka.